Okunoonyereza okwasembayo okukolebwa kwalaga nti bannayuganda obukadde 4,900 be balina obusobozi obweyambisa intaneti. Ku bano bonna ku buli bantu 10 be beeyambisa omukutu gwa social media gu Facebook, ate 4 ku 10 beeyambisa Twitter. Emiwendo gino gikyali nnyo okusinziira ku balengerera ewala, kubanga n'abatandise okweyambisa emikutu gino ng'ensula etuusa ensimbi mu nsawo zaabwe nabo tokyabala. Joseph Owino y'omu ku abo. Ono bwe yamala okusoma kwe teyasagaasagana na byakuyigga mulimu, era yatandikirawo kampuni eyitibwa Owino Solutions ekola omulimu gw'okuzimba website n'okubunyisa intaneti. Oluvannyuma n'agattako ekibanja ekimanyiddwa nga Kawowo Sports ekireeta amawulire ag'ebyemizannyo. Owino agamba nti ku ye awatali intaneti na mikutu gya social media abazze mu kyalo ng'enjogera y'ennaku zino. So social media etuyamba okubeera nga twogera ne bakasitoma, ate gwe nga business tosobola kuba ku business nga toyogera ne bakasitoma, kubanga kasitoma wabagedda naawe n'alyoka akola ki akuwa ssente. Kati enfunda 2 nga gavumenti wansi w'ekitongole ki Uganda Communications Commission ng'ejjako emikutu egya social media kyagamba nti kyamufiiriza ebitagambika. Kasitoma wange wabagala kugula ebintu byentunda alina okuyita mu internet. Kati government webegaddewo internet ne social media kitegeeza nti nze sina business. Endowooza y'Owino eyawukana kinene n'abakulu mu gavumenti. Minisita w'ebyempuliziganya bya tekinologiya John Nassasira agamba nti abantu abeeyongedde okweyambisa obubi emikutu gino be bangi, nga n'olwekyo gavumenti tesaanye kunenyezebwa okugijjako. Technology is being used irresponsibly to blow up planes in the air. So you can imagine if you are on that flight. So if government can block something like that, will you go around and say you are denying me my rights? Ono yabadde ayogerera ku mukolo ogw'okusiima abo abavumbudde ebintu ebitali bimu mu tekinologiya owa kalimagezi ogwabadde ku Serena Hotel akawungeezi Kajjo. Nassasira yalumye n'ogw'engulu nga gavumenti bwetajja kukkiriza mbeera ya bunkenke obusibuka ku social media okubeera mu ggwanga. The honorable government will not accept that, but will accept for people to have their freedom to use it for peace and development. Ebigambo bino Owino teyabyaniriza. Omanyi tusobola kulaba omugaso gw'ekintu nga togikozesa. Tusobola kumanya omugaso gw'emmotoka nga tovuga motoka. Oba tusobola kumanya omugaso gwa boda nga togikozesa. So ndooza government erina okubaawo ng'ekozesa internet ne social media. Kasita we batandika bajja kutegeera omugaso guno, bajja tuyamba okutunda Uganda ebweru. Ono era agamba nti engeri nnyingi gavumenti z'eyinza okulemesaamu abamenyi b'amateeka ku mikutu gino okusinga okutaataaganya bannayuganda bonna. Weba waliwo omuntu nga alemesa ggwanga mu bya security, waliwo procedures z'osobola kukozesa okwogera ne ba Facebook, abamikutu bino, aba Twitter, noyogera nabo nosanga abantu abatulemesa sinti ogenda n'oggalawo social media number. Nicholas Opio nga munnamateeka era omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu naye agamba nti ekya gavumenti okwesiba ku mikutu gino okugijjangako kikira ku kukekemya bannansi obukoko. So I hope and pray that government begins to appreciate the power of social media as a power for social good, a power for reaching out to people, a power for mobilizing, for democratizing debate and accountability in this country, and begin to encourage as opposed to threaten social media use. Etteeka erirungamya okulondoola ebyempuliziganya li Uganda Communications Act likkiriza minisita wa ICT okuyisa ebiragiro nga bino wabula ng'amaze kuyita mu Parliament. Kyokka we twogerera bino nga waliwo ennongoosereza eziri mu kukolebwa mu tteeka lino okuwa minisita obuyinza obw'enkomeredde okuyisa ebiragiro kikula kino nga mpaawo gwe yeebuuzizzaako. Abantu bangi abazze boogera ebyaswakaba ku gavumenti nga basinziira ku mikutu gino, kyokka nga bangi ku bo ng'eyeyita Thomas Voltaire okwalinga oba TVO ne gye buli eno gavumenti yennyini ekyebuuza y'ani. Ekisinga obukulu ku mikutu gino egya social media ky'ekyokuba nti obubaka ne bubeera bungi mu bufunze bukuyambako waakiri okumanya ekitono ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Eno y'ensonga lwaki omuwendo gw'abagyeyambisa naddala abavubuka gwongedde okulinnya oba oliawo ekiraliikiriza ne gavumenti nti mu bo mwandibaamu abo abagyeyambisa obubi. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.